yabadde mwene ensonga Katonda kasooke nnongoose ekya nagamba nti singa twali tetweddira kimu singa twali tetweddira nagamba singa twali tetweddira mbogo singa tweddira mpologoma kinaligezaako gamba my brothers and sisters bane n'omukulu nalina show Fresh Kid nga musanvu anange mbagala nnyo mwenna sigenda kumenya mannya. So good to see the newest stars. You guys keep shining. So good to see you, Chosen. Good to see you, B2C, Martha, Chosen. And we saw it. Ili pazo ya kwanyo. Yatandika imba Katonda n'amaliza nga yimba ekyo. The bad boys, God bless you, Eva. Madrata Mchiko. Juzi tukali London ni puzzle. Nyoga puzzle nze kansookeyo. Stage njerekenge tukudde ojjo kikole kyojanga. I love your puzzle. I love you so much. Anange njagala kwebalizaako Katonda. Okanjagala kwebaza olw'okwagala Katonda. Kubanga emirundi mingi gye twekubidde oba gye munkubidde ne tusabako ne mujja ewaka ebusaabala ne zijja ewammwe edda ennyo ng'abayimbi abasinga bakkiriza mu sitaani naye nkwebaza nti gwokkiririza mu Katonda. Kati nno bannange yange ebyemu nga 10 Katonda kwatireko ndowooza katuyimuke twebaze Katonda. Baba toyimuka. Abamu sigaleewo tukkirize. Kuyigiddeko ebintu bingi nze ne Rwema byonna bitukola gwatuyigiriza. Basponsors mwebale. Nyimiridde mu kamera. Katwebaze. Ayi Katonda omweza buli kintu. Tukwebaziza nnyo kubanga Spice afaanana n'ogenda ku nnimiro n'asiga n'afukirira. Tekankwata omusumba nga asaba. Mu speech yayogedde nti bangi bayimbye omwaka gumu 2-3 naye yo omuwaniridde for 10 years. And it's good to recognize that. Thank you for people like Ketty, abalaba ne batubeererawo. Ayi Mukama nsaba ow'omukisa Spice ne Tenith kubanga tagenze mu ssabo yandibadde akubira abasamize naye akubira ggwe. Kyetuvudde tukusaba Mukama osiime okusiima kwe. Tumanyire ddala nti abagenge baali 10 omu ye yakomawo okwebaza era Spice akomyewo okwebaza. Tusabye ne kwolwo olunaku lubeere lulungi nnyo 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 nnyo. Bino byonna mbisabye nampita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Nange mwetuulireko nange nkyamuse Madrat ngenda kwebaza Katonda mpenze emyaka 2 mu ndongo. Next year nakikola bade sikirowooza nko naye mbaddeawo nengamba Ketty nirowooza nkikole. So nkyamuse details njazireeta oba nkivuddeko era zakiyiyiza zakitadde. Daaga webale nnyo tubeererawo webale ddala Spice enkya Rwema enkya. By the way, on behalf of Worship House abayimbi tubaagala nnyo batuvuma ennyo lwaki mubaagala lwaki mubakyaza naye nzikiriza nti omuntu bw'atagenda mu ssabo n'agenda eri Katonda si kyekisinga era twongera obbaniriza sina kyaki yaffe yokka mugendeko mu kyaki musabe. Waliyo abantu abamu ng'ekkubo ery'omubbaala olimanyi ery'omuloojo olimanyi ne bozibiriza otuuka naye ery'omukyaki lyakola ki? Ery'omukyaki lyakola ki? Lyabula. Yabeera omukyaki kalo namwamayoko naye kale okubira tonkwata ina ensonga zange tomanya bannange nga mpiseewo kano mukwano kugundyewo. First of all, nalinze simanyi nti press conference zisobola okufaanana ziti nalaba ya Rwema neeno. Thank you nti mutadde music waffe on another level.
Ekyokubiri ku Friday eno tugenda kubeera n'okusinza enansana nesali tusuubira abantu 2,000. We call it the worship night. So imagine a meeting over 20,000 people singing Jesus. So kuyingira kaweerere nabadde ntidde okyogera ne spice sorry kasita kuyita abantu mu church. Thank you so much. Mbagala nnyo nnyo mwenna n'ebigambo ebyo. Waliwo omwana we bayita Avio ali mu Spice Gadgets oba that Kagalo, she's so smart. Ennaku ezatuyamba nnyo ne ku church nomala n'omukubira nagala lwankubidde nga siriiko n'enja kuddako. Webale nnyo okkiriza Avio n'atuyamba nko. She has a very creative mind and she helps me a lot. Mwebale nnyo mwebale ddala. I think byebyo good luck. Kutendo yamu ya Madrat kwemenda okwongera miliyoni emu nandiyamye enyingi naye tuzimba church kantole ku ezo. Thank you so much. I love you and good luck.